Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Abasozi mu family budde bwa kibozibozi. Mugambe genda maaso olw'omushana. Abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ab'enzikiriza endala Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo ne baganda baffe abagamba okwawukana. Munnaaye kuweddewo. Budde bwa kibozibozi. Abatusharingira ebibozibozi, love stories, life stories, banange tusiima nnyo empeereza zammwe. Tuba tunyumirwa ng'era bwe tuyiga. Mr. Sozi nga bwe yagamba abamu tubanga bali ku Bukedde TV, Bukedde radio, munnaye tekuba kwagala kwaffe, naye bwe kibanga tulinamuko ku budde oluusi tutunulako. Nvudde mabega nga njagala sharinga ekibozibozi, naye nga Nakamata agenda n'akyaza abatazunza njuki. Kati leero nange nfunyemu kawaazi, yagenze kubasasula naye n'azunga. Onze leero nkikubye. Ekibozibozi kyange kino kya 2016 weewo we natiira ne ntuuka n'okukola ekintu kye nnali nalayira nti sirikola. Era bw'oba okyali ku nsi kuno togamba nti kino sirikikola ng'okyali ku nsi kuno. Kaakati munnaaye ekibozibozi kino nayina mukwano gwange mu secondary kuba natuula P7 2010 n'entula senior 4 2014. Senior 4 nagituula emirundi ebiri olw'ebizibu ebiteebereka. Kati ekinyusi ky'ekibozibozi kino ekyali kinsudde mumba, bakiziyita mumba mumbi, era nyinza okuba oluusi nga sinnawangula naye ndi mugumu nti ndi muwanguzi wadde nze yali omusobya mu Mukama wange gwe nzikiriza. Ekibozibozi kino nayina besiti wange mu secondary mu senior 3. Munnaaye gamba lumpe maada. Nze Aisha Najemba Furniture Mart Ebanda. Oba oyagala dressing mirror, obumeeza, wardrobe, wano webiri. Section yabyo nga bw'obiraba biri wano. Ono bwe bumeeza bwe ngenda okuwa omuntu agula ebintu ebisatu. Ogula ebisatu kana akameeza bwonna bw'olaba olondako nkuwa ka bwereere. Bubuno bwonna emmeeza mulimu wardrobe, mulimu TV stand, eno fiber, eriko ey'abasatu, ey'ababiri n'entono bbiri. Tukuteeramu ne buno side pillows. Nzikiriza nkutegeeze ku Mbabaali Memorial School. Abaana be batendese bekira waggulu nnyo. Mbabaali Memorial Primary School eryadde ne boarding abawala n'abalenzi nga tusomesa okuva ku baby class paka P7 era nga motto yaffe knowledge is power. Tusesira ku bya academic, ebyemizannyo kw'ossako curricular activities n'empisa. Tulina school van okutambuza abayizi so nga ate ku Mbabaali Memorial abayizi abakola obulungi kw'ossa abalina ebitone eby'enjawulo bafuna omukisa gw'aba sponsors okuva mu Canada n'ensi endala. Tukutegeeza nti okuwandiisa abayizi kugenda maaso ku ssomero. Tulinde Jeruga Zone Mastowa ku luguudo lw'Entebbe. Essimu noti 772 536 37 noti 3 oba noti 7 noti 9 6 74 noti 1. Mbabaali Memorial School. Nayina besiti wange mu secondary mu senior 3. Munnaaye gamba lumpe maada. Mu kitundu gye yali awangaalira waaliyo gaayi. Nga bwe mumanyi ebiseera ebyo wayiseewo myaka nga 8 nga munnaaye
oli bwakugamba munnaye noonyezaayo demu oba noonyezaayo omuwala yenna ng'omutima gusooka kwekubira ku mukwano gwo. Kati n'ono ayinza okuba nga ye yali tasobola kukola ki kumudeetinga nga bwe mumanyi nti bwe mubeera mu kitundu kyekimu oluusi otuuka ekiseera ng'omuntu oyo yakumanyiza amaaso nga ne bwoba tolina bw'omuyita ng'oba oliiso oli bwakusalako oba gwe n'oba nga tomusiimye gusooka ogemugamba nyinayo omukwano gwange. Kati n'ono nteeberezebwa okuba nga bwe kityo bwe kyali oba munnaaye ng'oluwumula lwa laaditaamu luggwako tuze tandika siniyafo ng'omuwala ndiiramu ddiiru nga nsomera ddiiru nno nga ntuula mu kigaali nga mugamba kyo tekirina buzibu nga ngamba ewaliyo gaayi anoonya omuwala ow'okuwasa. Saamubuuza oba ayina na bisaanyizo ki naye nga ngamba ayinawo ennyumba konze nange ow'ennyumba gwe njagala saagala kufumbirwa nga ndi muzigo. Kaakati munnaaye nga tutandika kwogera ku ssimu na gaayi kuba twalinga tukukusa amasimu ku ssomero naye nga bwe bakola wembole ng'oluusi tulinako abasomesa abatutemyako ne bagamba nno olwaleero giyinza okuwunya bayinza okucekinga amasimu. Kaakati nga tugakweka oba oluusi nga tugawaaba abasomesa. Ebiseera ebyo walingawo obusimu obwo obutono nga bwe tukozesa naye nga bugenda ku Facebook kubeera nga kijjukira na postinga ngayo ebifaananyi byange naye nga ebifaananyi bibeeramukko ekiringa ekiddedde. Kaakati besite wange ono nga tubeerawo. Kaakati omusajja ono twakola puroguramu ajja ndabeeko nange mulabe nga tuludde nga twogeraganya. Kaakati munnaaye gaayi yagenda okujja yajja bambi ng'ali simaati yali ayambadde engoye zino ze bayite ebinigeria kimanyi ab'oku famire muzimanyi engoye ezo. Munnaaye gaayi yali muwanvu nga mutono naye ekyamazima yali mukulu era omutima gwange tegwasiima naye ate ensobi gye nakola gye nsaba n'abalala bayigireko bw'olaba nga gaayi tomusiimye at least mwesaleko mpolampola oba omugambe kale oyinza obutamugamba naye n'omwesalako mpolampola. Naye munnaaye ebiseera ebyo bannaaye abapuliriza ng'abaana nga bamanyi n'okwewaana nga bagamba oyo gundi ye kikuuzi naye baaba oyinza okuula atakuulika n'ozeeriira muganda wange. Kaakati nkunyumiza twagenda maaso ne gaayi ono nga twogera ku ssimu bambi yaddayo naye nga ebyo eby'okutundula vanira nga ye yagamba ajja kunninda malirizeeko siniyafo nga namugamba ne koosi gye njagala n'emyaka gyegenda okutwala n'agamba sikina mu buzibu nja kulinda. Kaakati nali nnyina bagaayi abalala bali bandeetinga ngera mubimanyi ebyokusomero ku kyalo ababooda nga bwe mubimanyi kuba nali muwala mubalagavu. Yes nali nnyirira nga ndabika bulungi. Kaakati munnaaye era naye bwe yajja yasiima naye nze saasiima. Ne wabaawo ne tukola appointment olunaku lulala nga mbazzaako emabega yandeetera omugaati omunene n'andeetera sukaali. Ebiseera ebyo kwenkya nga ye juice abaana gwe baali basinga ennyo okukozesa ku masomero kati nange yandeetera kwenkya liita 5. Kumbe gaayi ono buli bwe yampa nga bye yampanga nga yawandiika ng'abala ssente ndowooza zantaddemu nze kye saamanya.
Kaakati olunaku olulala era twasisinkana emirundi 2 gyokka. Kwolwo lwe yajja ku ssomero ne tuvaako ku ssomero ne tufuna we tubeera, n'atuwa ebintu byaffe ne mmulaba n'ambuuzaako. Ne lwe twatoloka ku ssomero tugenda mu katale ng'agenze kunkolera shopping, naye nga yangulira bino ebintu wammanga. Waliwo zino ensawo ze travelling bag ezo ezibeerako obupiira, naye ekika ekisookebwako ekitabeerako obupiira, obusawo obwo mubumanyi bubaera awo bwa potable. Ensawo eyo yannyambangako bwe mba nga nzize ewaka nga situtte keesi. Munnange n'angulira n'essaawa. Obusaawa obwo munda wabeerangamu omutima. Yangulira n'essimu. Simu eyali ya Nokia. Obusimu obwo ebiseera ebyo ndowooza bwagulanga oba emitwalo ng'ena, kuba nange saamanyi oba kaali kammeka. Munnange nga nsanyuka nga tuddayo ku ssomero anyina essimu yange kapyata, naye si yali essimu esoose okugikwata kuba nali nakwatako essimu ya Gitide. Amukyazijjukira ezo ze lwateekangabo nga zigamba Gitide, touch me, touch the world. Era nayo kiboozi kyayo oba kiriba kirala. Waliwo gayi eyagimpa nga simanyi nti ereekaana bwetyo, kakati nga ngenda ngiteekako. Maama nakulabira we nabikka essimu, we nabika blanket essimu, anti nga ndi wakati nga amasimu tubeera nago mu bubba mu magezi. Wabula obwo bubeera mu busiru so si mu magezi. Eddakiika zo bannange ziyiseemu naye kanyanguye. Munnange bwe twaddayo ku ssomero nga ngenda mu maaso n'okwogera ne gaayi, awo yali amaze n'okumpa essimu ng'era essimu eyiye gyangulidde nga gyenkozesa. Kakati munnange nagenda okumalizaako siniya 4, nalina gaayi omulala eyeribeera love story. Zino exams zino ezisembayo ezibeeramu oluusi ne bagamba week number okuddamu okukola exam endala, naddala nga subjects Oluganda ne fine art ebiwe bityo, kuba nali nabikola. Kati nze ebbanga eyo nalimala wa gaayi oyo gwe nireeterako love story. Kakati munnaye nga nyingira vaaka nga ndi lubuto. Jjukira olubuto lwa mulala si lwoli gaayi abadde nga nteekamu ssente. Bwe nabanya nti nnyina olubuto nadduka awaka ne ŋŋenda eyo, oba muwulirayo gye bayita ebukuya gye basima golodi. Nayinayo sisita wange, bambi sisita wange oyo yambeererawo. Era mwebaza nga siyina kkomo. Ate nga munnaayi be bano abazadde abattanga omukago. Kati taata we yatta omukago ne taata wange. Kati ng'oyo sisita wange mu taata wange yatta omukago ne taata bamubitegedde. Nembeera eyo mu golodi nenkuza olubuto. Ensasage we yajjira we wano. Munnaaye twabeeranga eyo ne tubeerayo naye nga muzeeyi maama mukadde kale maama wange yatukubiranga essimu ng'atuboozaako mulimu bitya we bityo. Naye yakitegeera nti nadduka ewaka nga bwe mumanyi nti abazadde bo balaba olubuto ndowooza yali amaze okuteebereza nti nnyinza okuba nga nduyina, kuba yali alaba nga oluusi saagala kulya bwe bityo. Kakati munnaaye kanyanguye bannange, twali tuli awo. Oyo sisita wange yalinayo wooteeri nga ngenze muyambako mu wooteeri ye. Twali tuli awo nga muzeeyi taata ng'akuba essimu. Akubira oyo sisita wange kuba nze namba yange baali tebagiyina nga tebamanyi nti oba nnyina n'essimu. Munnaye sisita wange oyo nga ŋŋamba nno taata akubye oba mukwate. Ngamba mukwate. Ng'amugamba nga mpulira naddamu awuna buwunyi. Kumbe
yali amugamba waliwo omusajja eyamukubidde essimu, naye omusajja eyamukubidde essimu yamugambye musawo muganda waliwo omuntu azze ewuwe ayagala kusuula muwala we eddalu we bayita gunda ndi gundi ng'olwoyenze. Omuwala ono baayogerera ekiseera nga kiwanvu, n'aŋŋamba oba nkugambe oba sikugamba, ne mugamba ŋŋamba. Okutema story mu bumpimpi kuba eddakiika zindese nga munnange nga ŋŋamba nno taata agambye bw'ati ne bw'ati. Jjukira nalina olubuto si lwoyo gaayi kuba ye tetwatundulako naye vanira nga yaninda maliriza okusoma munnange ampase, naye ndowooza yawulira tinafuna olubuto naate nga twali tetubeera mu kitundu kyekimu naye nga mumanyi nti abantu bayina eŋŋambo. Kaakati munnange nga ŋŋamba lubaze ngenda kukola ntya, ng'agamba nti aŋŋambye Namukuula 17,000 agenda kunsuula eddalu. Kati oyo eyakubanga omusawo omuganda ng'agamba naye nze kenkumanyi muzeeyi nakwatiddwa ekisa omwana wo tebamusuula ddalu. Neŋŋamba kansooke nkukubira essimu, naye ateekwa okuba nga twateebereza oyo omusajja yennyini ye yayeefula nti ye musawo omuganda, oyo yennyini eyali yagambye namuli 17,000. Ze munaye n'omuwendo gwa ssente nali sigumanyi. Bannange nawunga naye n'olubuto neŋŋamba bannange nakukola ntya, ngenda kugwa eddalu bannange. Kaakati munnaaye okutema story short wadde yawanvuye nga tunoonya omusawo nga batugamba abasawo b'eye Congo bakola. Kaakati ate nga sisitange ng'abeera ngumya ng'agamba naye omuntu aba wakuloga tasooka kukulaalika era bwakulaalika bwakuloga tebikukwata, naye ng'agamba munnaaye okwerinda si buti. Munnaaye nga tufuna omusawo okuva e Congo tumuteeka mu transport. Kati nalinawo obusente nali nakubidde oyo gaayi yali yanfunisa olubuto nga bakwatagana nnyo ne maama we bambi. Nazaala wange oyo alijjira mu love story bambi yambeererawo omukyalo oyo. Kati munnange nga bampeereza ssente nga bagamba munnaaye engoye tezikyantuuka neetaagayo ogulayo ku maternity nga bampeereza 7,000. Ezo ssente ze zanyamba nga tuteekamu omusajja ssente nga ankolako emikolo, wabula sikyajjukira bye yansaba oba yaŋŋamba oba nguleyo amagi. Nansala eddagala olwo neegema ne bekugwa ddalu. Naye nga yewe yankebera n'agamba omusajja oyo talina kye yankozeeko, naye bannange nze naakulandayira nga ŋŋamba sinza genda ku musawo muganda ng'era batugamba abasawo abaganda kuba twakuleyo ku kyalo kyaffe nga waliyo omusawo omuganda nga bagamba bwakwegomba akutta. Kati ate n'akuwasa naye nga abeewamwe bamanyi bakuziika bwera abo abakazi baalimisa. Kati banne nga nkula nti omusawo omuganda naye namuyita nga seesikidde kanyeewa ate gwe bali bagenda osuula eddalu. Naye bannange abaana abawala bw'obanga omuntu tomwagali tolya ssente ze. Era okumanya ng'ono gaayi teyanyingirana ku mutima ne wombuza erinnya lye sirimanyi, naye nga munnaaye mbunamulya 17,000 simbu era kituufu nazirya n'ebintu yabingulira naye nze nalinga sizibala. Naye nga bw'obanga gy'oli musajja gwe 17,000 mbandiredo gikuwa kuba ekyo ekintu siri kyerabira. Omuwala ono sisange we yakantema timuzeeyi taata bw'ati bw'agambye byali biwanvu lwakuba nti story ereme kuwa badde saagala giwanvuye wadde yawanvuye, naye nga bamikwano ekyo kyekibadde ekiboozibozi kyange kyekubisizaamu mu ddakiika za Mr. Sozi ndowooza emirundi 2 naye munansonyiwa. Mbaagala nnyo mwebale kutuweereza, ekyo kyekiboozibozi kyange bamikwano, naye ekiriddako olulala ndikisala ddakiika ziribeera ntono kuba bambi ebigambo nnyina bingi ntukomoka omugambo naye bye bye.